Mbalamusiza ku bannayuganda mwenna nateera nkomyewo Dr. Amale. Nina kampani yange bagita Auto Political Consultancy. Nze ndi muwabuzi ndi consultant mbyobufuzi. Ekyokubiri oba okiwakanya gwomanyi nze ndeeta bitaliiyo eyo kampani yange ate egenda kukola sente nkolera buli ajje nantuukirira. Ekyokubiri ndi dokita mbyobufuzi. Dokita abeera ne kamakansi mu ngalo esala ebizimba. Dokita abeera n'ekyuma ekikuula amannyo. Dokita abeera ne psychical spirit yo yaluma. Abali bagenzeko mu spirit mu ddwaliro mukimanyi psychical spirit yaluma. Dokita abeera n'akambe, dokita abeera n'ampiso. Byonna bitiisa bibi nnyo tetubyagala naye bijja okuyamba. Essimu yange eri 0753 35 54 72. Nino jigaba kubanga nina kampani. Bobo yagala okuwerezaako sente weereza. Bobo yagala okuweereza obubaka weereza. Bobo yagala okuvuma jangu. Bobo yagala ojje tuogere. Sembera tuogere nja kuwa amagezi mwana wa mama butya bwogenda okuyitawo mbyobufuzi bino. Oyinza okwebuuza Dr. Tiani ayogera akakatalina makulu. Bw'osoma Bayibuli, Goliath yali musajja wa maanyi, was a gladiator ng'alwana ensi yonna n'etya. Naye yalina akalenzi akaamukulembera akaakwatanga ebyokulwanyisa bye. Bwe kaayimiranga naye ayimirira. Kaakati omuntu yenna agamba ntawabulwa mba mwewuunya. Bobi Wine si Katonda. Bobi Wine si mwana wa Katonda. Bobi Wine si mpologoma kubanga tannafuuka mukulembeze. Bobi Wine sigama tawabulwa. Bobi Wine sigama tagambwako. Wabula Bobi Wine tavumwa kubanga tewali ayina buyinza kuvuma muntu munne mu ggwanga erya Uganda. Fena tuli bannayuganda. Wabula akajanja k'abannabyabufuzi n'olugezigezi n'okwefuula ab'amaanyi n'okwefuula abaagala ennyo Bobi Wine n'okwefuula bo nti boba ate bamale bakulekewo bye bigenda okusuula Bobi Wine. Bobi Wine wafubutukayo n'ogamba nti oyagala okwesimbawo era okulembera eggwanga Uganda otuuse mu nsi ensuubize. Ekyo ekirowoozo kyemmanyi wasooka kishyalingako na mukyala wo Babi. Bwe tutyo bwe twagala okubalaba. Bobi Wine keera ku makya ogenda otuukirira abalonzi. Abantu abali ku social media bonna abawagizi. Abawagizi bagenda okukyuka ku lunaku luli balonde President Museveni ofiire ku musaalaba. Kinjuliza jjoko gye nakola nti omwana wa Katonda agenda kufiira ku musaalaba mu makkati g'ababbi aba kubanga bulijjo abafalisaayo beefuula abakuwagira bannango kabaka wuuyo ne bakkuba wali. Bwe bababuuza tubateeraani ne bagamba nti Yesu atalina kibyakomererwe balaba omubbi omunyazi bamute. Bajja kuleka ku musaalaba ogenda kufaanana ng'abantu bonna abazeeba erijja ku President Museveni. Lwaki ngamba okwerijja nti Besigye bw'abanga amazeewo emyaka 20 ng'ajja yeesimbawo n'alemererwa kitegeeza abadde yeerijja bwerijja. Ogenda kwawukana otya ku Bobi Wine ku Besigye eyakubya abantu kibooko. Keera ku makya kwata abatono togenda na kasasiro. Kwata abatono tambula nabo tuukirira abavubuka abalonzi. Genda Sembabule, genda Greater Masaka, genda Ebunyoro, genda mu Madi, genda mu Northern Uganda, genda Kapichorwa obuulira abavubuka kubanga Bobi Wine oli mu bika bisatu. Bobi Wine ebbanga lyonna tubadde n'abayimbi ab'amaanyi basatu mu Uganda naye ng'abantu basinga kwagala ggwe kubanga oli muntu wa bulijjo era nga embeera zo zikwatagana n'ez'abavubuka aba bulijjo ng'abantu bakwagala over Bebe Cool over Chameleone. Bobi Wine ojjidde mu kiseera ng'abantu bakoye President Museveni ekyo kikwongerako nnyo bargaining power. Bobi Wine ojjidde mu kiseera ng'oli muvubuka bw'oba olina emyaka 38 nze 27 Kayemba ali awo Eridamani ali awo abavubuka abalala ba myaka 2 abala 18 range yemu oli muvubuka munnaffe ebigambo tubikwasaganya endowooza yemu. So Bobi Wine kye twetaaga kiri kimugenda otuukirira abalonzi va ku bivubuka bya Facebook ebigenda okutandika okuvumaavuma abantu n'okubawemulanga nga byambadde obukofiira bwa People Power. Abo ba Museveni abo bambega ba Museveni be bakusindikira abamu baba banoonya ssente. Ashibaga Kataali luddawa yakutambulira nko buli kaseera n'akolakola bulive ndi ne Bobi Wine bankutte ndi mu kiyumba ndabayo omusota bikibi ali luddawa. Va ku bannabyabufuzi abalemererwa edda bamuwanga kivumbi baveeko baluta magozi baveeko basegirinya baveeko. Segirinya ayogera ki mu bantu? Mbadde ku State House emyaka giringa 9 nga bampeerera nga ndi mwana asoma namala 2017 ne nkulabira bannabyabufuzi bonna. Ekyo naawe Bobi Wine okimanyi sente bazijja wannakyobeeza accommodation naawe basegirinya b'otambula nabo. Zaake bw'avaayo n'agamba nti ali wa People Power omuyitirivu ennyo agenda ng'akola effujjo n'okuwagala ogw'abantu abakulumbulago kitegeeza bali mu kuba People Power.
zaake naye wa Museveni kubanga obugagga bwa kitaawe bwonna bwa Museveni. Yes, zaake wamwe emityana muli bagagga era mulina amaduuka agasuubuza obuwunga ne chapati naye jawa amaalo togaleeta mu Kampala. Bobi Wine abo bejjeeko. Kera kumacha kwata Nubian Liwo kubanga oyo wako mugugu, kwata ani ono Edi Mutwe security, kwata Tabuzi owebifaananyi, kwata omusajja bamuyita manager Kayemba oyo musajja mwagala n'obulamu bwange bonna, kwata Patrick Omujuuka oyo musajja mutegeevu nnyo, kwata omusajja Eridamani musajja musirisa ate mukwata mpola, kwata mukyala wo Babi bw'otatambule na Babi tujja kulowooza oli wa Museveni, mukyala wo mutambula aba mugende nga mukakasa abavubuka mu lulimi lwe bategeera nti Uganda egenda kukyuka. Va kubazaake, va kubastera Nyanzi, va kubivubuka byebweru simanya byandamani ddakwe bidde okuwemula obuwemu z'abantu, simanya IGP seso banange ffe tuli ba people power ne bakolanga live nga bawemula abantu. Kati ye musino man, I've seen you many times ngokola live bwemula abantu okola ebintu ebiswaza people power. Bobanga Museveni assa abantu bangi ngera ayagala vambu yinza mwagala avembu yinza mufune ddembe ate mmwe abakola live mugamba tujja kutta people power inamaje tujja kutemula tujja kuba omutwe tugwase kati awulo agenda n'agenda okujjanjawula eriruddawa. Ebigambo ebatuvuma ebikyafu byonna byolaba abavuma abavubuka abeefuula abakuwagira bye bagenda okuvuma nga ogudde bagenda kuvuma n'emimwa eminene. Bannayuganda mbamanyi bavuma embalabe, bavuma agayindo, bavuma agamwa, bavuma ebiiso. Bajja kulangira President Museveni nti abadde akussaamu ssente, bajja kulangira mukazi w'engeri gy'ava mu West bagambe nti abo be bamu be babyanyima bikulume. Bobi Wine oyina future nnene. Care of Badroguba abasajja bavudde ku lukalu lwa Afrika ne bagenda ambazungu ne babazoganya ne bakomawo wano ne bafuuka b'amaanyi. Drogba bw'ayogera West Africa yonna ewulira. Twagala Bobi Wine agenda okuva mu Afrika muno afuuka omuntu w'omugaso mu nsi yonna ng'akiikirira eggwanga lyaffe nga mukulembeze waffe. Naye ekyo how are you going to achieve it? Ogenda kufuuka otya nga George Weah yasambira AC Milan n'awangula Ballon d'Or n'asambira Ajax n'akomawo n'akulembera eggwanga lya Liberia. Ng'otambula ne bazaake, ng'otambula ne Stella Nyanzi akeera okuwemula abantu. Bobi Wine abo beekutuleko wakeera ku makya n'olukaddiruye ne mukyala wo ntusobola okukulembera bannayuganda. Genda otegeeza abalonzi nti bannange balonzi mmwe mumpa akalunze muyimbi Bobi Wine owakabi abantu bakwagala tewessaako abo ne Nyanzi muganda wo naye wa Museveni mweggyeko. Kwata Kayemba, kwata abantu abagenda okunnyonnyola abantu, vaamu embeera z'ekiyaaye oba waliko omuyaaye. Ffe Ssenkubuge yatugamba nga nkyali kusimba nti bw'obeera kumpewo abantu bagala ne simba esesa bw'ofuluma bw'oti nyiiga na kunyiiga obenga atannayingirako mu studio naaka, just to show a difference between what you have been doing and the person who is outside the studio. Beera wanjawulo. Toddamu kuyita President Museveni cowboy, toddamu kumujereegerera, toddamu kugamba nti oyo kyali, toddamu kumuyita Bosco. Ebyo waliwo abantu bebijja okukugobako. Abavubuka abakola live bagenda kukugobako abantu. Abo si balonzi, banoonya ssente za Museveni. Seggirinya wanika omukono oba simanyi ssente zikutambuza okgenda ebweru gy'ozijja. Seggirinya Muhammad mukwano gwange wanika omukono mbuwa people power. Muve ku obwo obukolomoni gwe omukulu Ssennyonyi ayogerera people power. Va kwesimba kabazigulu katoli political figure naaka obadde musomi w'amawulire ng'oli ku TV weemoola. Va mby'okwemoola yimirirawo berekera okubeera pege boy guma obeere ng'omusajja oyogere nga abantu bakwesiga. Gwe omukulu Kim XP oli mukwano gwange nnyo. Salako amalevu ezo engoye zijjeemu, t-shirt eziyulise zijjeemu, yambala ng'omusajja w'obuvunaanyizibwa. Beera wa buvunaanyizibwa nga Bobi. Mugende mu bunonya akalulu n'omukyala Kyagulanyi nga kwali mutaala abantu abagenda obbaweesa akalulu. Muve ku bivubuka by'oku Facebook ebiwemula abantu tebirina makulu. Si buli ayogera ku people power nti abaagiwakanya wabula akajanja k'abannayuganda oyogera ku Bobi Wine tugenda kutta gwe kaolyawa kalaba akasiru agagamba gonna bwe bagenda obbikuvuma nga bamaze okusuula bennyini bano baawaana Besigye Maasombira bannange kano kati bagamba Besigye wa Museveni. Mwana wange Bobi Wine oli muganda wange, oli mukwano gwange, oli taata wange. Bwe nkola jjoko n'olabanga ekkuba mba nkulaga kituli ky'olina. Bannayuganda bagenda kulowooza mukazi w'engeri gy'ava mu West muli kimu ne Museveni
Museveni kuba ne Besigye bwato bwe yabakola lekera awo simanya OTT ebyo bya OTT bite ebyo binafu mwabagamba Museveni mutemu Museveni ali bruto Museveni akuba abantu mukomawo wano ne mubeerawo ne tubalaba ne mu comedy nga muli eri mwekwese bwe muti ne mulinya ne muddayo kitegeeza ekyo kifu Museveni yabawe dembo okumuvuma yogere ebirala ngenda kubya wencha ngenda komawo lwenaddamu okukola mbuulire Bobi Wine ensonga 3 zaateekeddwa okugamba abantu nga temuli bya OTT nusu 2 si kikulu omusolo ne guba waggulu nga bannayuganda bagagga bagenda gaggawala batya linda Dr. Amale nina kampani yange bagita Alto political consultants commercial arts in politics yenna mukuwa nze ndi dokita abavubuka abavuma abantu abefuula abawagira Bobi Wine okumusinga mwana si mwana wa nnyoko Bobi Wine si mwana wa kitaawo Bobi Wine wagwanga lyonna buli muntu waddembo okuwagira Bobi Wine oba obutamuwagira oli bwakeera kumacha n'avaayo okwogera ku Bobi Wine ng'omuntu gwayagala oba ng'omuntu gwatayagala sirika mutereka akalulu kammwe mugende mulonde Bobi Wine kwata abantu abakugasa kati nno struggle egenda okutuuka ne ku level nti n'ab'omunju abamu ogenda kubejjako oyo omukwano muganda wo Nyanzi wa Museveni yakyuka ddi kale Nyanzi okufuuka wa people power yakyuka ddi abo bakubega ashiba kato bakubega abo nabo nabasegirinya bakubega sente bazijja wali wana chobe mu State House wali welfare gye bamujja ne befuula mu bali bambadde obukofiira bannabi abufuza abalemererwa edda bamuwanga kivumbi balutta maguzi abali mu politics abatambulira ku mwana Bobi Wine mu muvire anonya akalu Bobi Wine kwata abantu abategerekeka mu byobufuzi siba political failures kwata abavubuka gwomuvubuka ngo wagira people power toddamu kuwemula bantu beera mukakamu ebifaananyi otaddeyo profile picture people power ate oli mukuwemula bantu oli mukuvuma bantu oli mukubambira buli muntu omwogera ebigambo ebinene lwaki omuntu asomyeko bannanga asobola okuwemulya ku social media mama wo toyina baana toyina amazadde toyina ki abo balabe ba people power kati Dr. T mutufu wa people power nze mbabuulira President Museveni agenda bakuba akalulunga bwakakubye Besigye emyaka egi emirundi egi musigale Bobi Wine mu muvume Bobi Wine bannayuganda bakwagala okyasobola okufuuka ebintu bingi wansi w'enjuba genda onoonya akalulu Uganda yonna va ku bivubuka ebiwemula ku Facebook si buli akwogerako obubi oba buli akuwabula oba buli akwogerako nti aba akuwakanya Dr. T sign out shalom.